Okay, good morning mukulu Senkubuge. Embale enkuba ekyaganyi era nga akasana kakyali kangi nnyo. Abantu babadde tebasuubira kuba na kasana kenkana bwe kati mu mwezi gwa ddala ogw'omunana, naye kiragira ddala nti obudde bwakyuka nga wetuli akasana kayitirivu nnyo. Muganda wange w'emukono neyanziza nnyo. Era obutawukana nnyo ne muganda wange w'emukono embeera gye ndimu eno topic gye ndina yakuba nti ya insecurity. Wano wenyimiridde ndi mu bitundu eby'Ebugema nga bayitawo Mpalembaaya we wabadde akasatuko oluvannyuma lw'abavubuka okwerimbika mu kadodi akabadde kayita akawungeezi kajjo. Abantu ne babanga ate babba abantu nga batema n'okutema nga babadde n'amajambiya. Embeera eno eraliikiriza abatuuze era nkedde wano kulabika nti njogeramuko n'abatuuze batubuulire ensagasaga eno yaliwo etya era kiki kye bazizzaako n'abameka be bankakwatako abali ku poliisi essaawa zino. Mukulu amanya? Amanya mpitibwa Honorable Musisi Musa nga nze area councillor w'ekitundu kino eno. Mbeera ki eyabadde wano okukosa jjo? Mbeera teyabadde ennungi nti abavubuka abenyigidde mu mize emibi okugeza nga kati essaawa eno bakuba kadodi nti nembale wano tumanyikiddwa nga abantu abasala abasinde guno omwaka gwa kusala basinde n'abantu balikozesa bubi kadodi ono akadodi oyo babeerako abavubuka batalina byakola nga bali batamba n'amajambiya n'obuyondo kati bayingira eno batuuze bange wano mu Mpalembaaya nga bajja mu dduuka ne bakusako ejambiya ne bakunyaga ebintu babyemu n'abantu bangi era sofa twakwatako abantu bali babiri abali ku poliisi abamu ku basuspects betulanga betukiriza nti bamu ku batusuubira okuba nga bebabbi ate nga nabo betefutefu okuba okuyambako poliisi okuwaayo obujulizi bwa bayiranso okugala ne bannaabwe naye nga kikola kibi nnyo kyabadde mu Mpalembaaya wano eno. Babadde n'akabinja balina akabinja balina fangoni balina groups ze bali kweyitanga oganga naye nga abantu bali eno bavubuka baana baffe wano bakukyalo naffe wadde tulina nabufuzi tukaminende tugenda kukiriza mbeera eno kubeerawo nga batambudde okuva muno paka mu Bugema eri yonna nga batambula buli ku mulyango bakuba eno kalodi baleka kalodi maaso manya baleka kalodi emabegamo ne badda mu maaso ne baleka okuyoola nga balina amajambi amampi bati nga bakuteeka ku chini ya ulizi n'emiigo nga bakuteeka ku chini ya ulizi ne bakugamba fulumya buli kyolina mu nsawo omwo oba watolina nti ayingira mu dduuka ogulawo namu kyomu naye nga n'abantu bali kubatya. Akatulema maama gwe kiki ekyakutuuseeko? Amanya gange bampita Nalunkuuma Betty. Abakadodi baava eno Malale ne bajja ne batuyingirira ne batwala mu saluuni. Wakola mu saluuni? Nkola mu saluuni. Bayingira ne batwala ebintu sweets ne banywa amazzi soda ne batwala amanda ebitungulu nnyaanya ne batwala obuviiri ne banywa ne batukuba ne baneeba bange ne babatwalako engoye. Avugano balina ki okubatiisa okutuusa awo? Balina ejjambiya balina emigo eminene era ne batukuba n'obukosefu era tubulina bagenze ne mu ddwaliro. Okay, mukulu chairman tubuulireko ekitundu kyo kiri kitya? Amanya bampita Bikala Bosco ndi chairman wa boda Mpalembaaya boda stage ate nembeera secretary wa village ya Mukaaga eno gye tulimu kati. Tulina ebigurupu by'abaana ng'abaana bano babeera ne groups eziva zikuŋŋaanya mu kitundu kino. Tulina abaana abaffe nabo balina gurupu ne zibeerawo groups endala ziva eri Namataala obeerawo endala ne ziva Namabasa endala ne ziva eri Bugema waggulu eri nga zikuŋŋaanya. Zirina kati zafuna omukisa kadodi bwe yayita nabo ne beekutubira mu kadodi oyo ne balaba nti bakola ebikolobero ebikosa abantu ba kitundu kyaffe kino ne bayingira mu maduuka gaabwe ne bajjamu ebintu bajja n'emiigo n'ebijambya ne batiisatiisa abantu ne babajjako ebintu. Tusaba gavumenti oba muntu yenna ayinza kuba nga ebikwata ku security abanga atuyamba kubanga abaana bano babeera n'omukisa nti bwebakwatako babakwatako batuuka eri gavumenti nebaleka omwana atuuka eri n'amalayo just banga tono bwetiti ng'akomawo nga yeegaata mu gigurupu ye n'amanya nti bagenda kunkola ki. Naye bwebeerawo enjeri y'okugamba nti banamuteekako omukono omuwanvu n'alaba nti bwebakwata nga bamutwalayo at least obumenyi buno bugenda kukola ki? Bujakendeera. Nze amanya gange nze Bui Felix ndi mutuuze mu Mpalembaaya ekitundu kye bayita mu Nkaaga. Olunaku olw'akadodi lwe baayitamu abavubuka nze naliwo. So we baayita n'amajambiya n'emiigo eminene nga bakuba abantu. Mukusooka mwali mumanyi bali mu kadodi?
twali tumanyi bali mu kadodi kuba singa abantu bategeera nti bagenda abanyaga bandigaddewo enzigi zaabwe naye nga bwe tumanyi nti kadodi waddembe bali mu masanyu bakola ki bayitawo twagenda omaliriza ng'abaana abali mu kadodi ate be baza otunyaga so bakosa bamaama baffe n'abasuubuzi abasinga ku street eno yonna nga woogiraba bakosebwa naye njagala kwebaza kansala waffe nti we namukubira essimu yasitukiramu era n'essaawa eno ndowooza owulidde ripooti yakakwatako babiri so mbadde nsaba security etuyambe ku baana abo kubanga we batondawo obuntu bwawe obwo obubinja binja obwo bwe buli kuleeta obuzibu nti ekibinja kyeno kirwanagana n'ekyeno kati bava eri ne bajja ne batukosa tweyanziza nnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.